Mukama yebazibwe. Haleluya. Twagala kwebaza Katonda olw'olunaku luno olwaleero olw'embaga esembayo eya muganda waffe Tamale Mirundi. Twebaza Katonda ku lw'obulamu bwe era tusaba Katonda ebyo byonna bye yakola ebirungi bimweyimirire, bye yakola ebitagenda bulungi tusaba Omukama Katonda amusaasire ng'omuntu wabeerawo ebigaana, naye tusaba Katonda amusaasire ebyamusobako. Ayiwe data we, amannya yenze Seeguya Godfrey Kayibanda, kati omutume wa Kristo, era kati bampita Apostle Kayibanda kubanga nakkiriza Kristo Yesu n'abeera omulokozi wange, n'anzija mu komedi ate n'anteeka mu kubuulira enjiri. Era amawulire ga muganda wange kojja wange, kuba ab'enkima babeera bakojja, gantuuseko nga ndi kyegeegwa, nali ngenze kubuulira njiri. Ekyo nkyebaliza Katonda. Nze nno Tamale Mirundi natandika okumulaba ndowooza mu 98 ng'ensi ekubye n'ensensebula, naye omukyala gwe bayita Namayanja, maama wa Tamale Junior, oba aliwa ali mu nju eyono azaala Tamale Junior nga wendi. Mukama yebazibwe. Mukama mwebaza kubanga January nga lumu ngenda kubanga mpeza emyaka 57, naye tosobola kikkiriza kubanga Yesu ali mu nze takaddiwa. Haleluya. Maama Namayanja, Maama Tamale Junior, guma Katonda bw'atyo byakoze ki? Ate Katonda ffe takola nsobi, buli kyakola aba yakipulaninga dda, tekibeerawo kati. Kama yebazibwe. Tugume ababadde baagala Tamale Mirundi, tugume. Si ffe tubadde tumwagala ate okusinga Katonda eyamukola ki? Eyamutonda yabadde atusinga omukola ki? Era yamututte, kati agenda kuweereza Mukama. Haleluya. Yesu nga tannaba kufa yalabikanga e Galiraaya ng'abaawo be bamulaba. Bwe yamala okufa kati ensi zonna tumukola ki? Ab'e China bamusaba, ab'e South Africa, ab'e Uganda, ffenna n'atukola ki? N'atusaavinga. Ne Tamale Mirundi agenze kusaavinga Katonda we, ajja kubanga asaavinga ensi zonna, kubanga takyali mu mubiri, kati agenda kubanga ali mu ki? Ng'ali mu mwoyo. Haleluya. Mukama yebazibwe. Ffenna abasigaddewo wakyasobola okuwuta ku supu n'omumira. Nze nfiiriddwa mukwano gwange, kojja wange, banze embeera gye nalimu, ennaku gye nalimu nasulako ewa Tamale Mirundi nga tusula ne maama oyo, naye nga Tamale ajja, naye nga namwagalako ekintu eki ng'abeera very smart, ng'aba atukula ati engoye ze, ate teyalina lugezigezi lw'abasajja eryo ebbuba lye tubeera nali ery'ekigwagwa. Yajjanga n'ansangawo naye saawulira lutalo lwonna, saawulira ng'ayombesa maama Namayanja nedda, naye nga nalyanga mmere ate gyakoze eki? Gyaguze, naye nga takitwala ki? Naye nga twalinaawo ebitugatta awo, byaliwawe byali bitugatta. Haleluya. Nali security ennene nnyo eya maama Namayanja. Era mwana bakatambye omugezi Tamale Mirundi ke yakola kaali katuufu, tekaali kakyamu. Naye nsimanyi oba yalina amayembe, nsimanyi. Nange amayembe saalina. Twali tukangakanga kukola ki? Kubeerawo. Mukama yebazibwe. Njagala kwebaza maama Tamale Junior
weebale wafaayo nnyo eri obulamu bwange n'otanneekaanya n'otannyombesa nako paka ensi kibyagalo yanfuwa n'antwala ogenda okukakkana nga ndi n'abaddiguli tukola ate nanzija mu nfufu n'antuuza n'abalangira n'enkolako ewa Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo mwabakuba mu ngalo njagala bagamba ki taamala emirundi agenze ne bw'oba oyagala nnyo okuggyako nga tugambye nti tumuteeke wano ffenna tusiibe nga teri kulya teri kunaaba ennaku 3 nga n'abaana tebalyoka nga nalina enkoko tezirya ne tusaba ne tugamba Mukama bwe yakyala ku ntaana ya Laazalo nga amaze ennaku 4 tusaba otuddize taamala emirundi Katonda akisobola ate mwe gye mutakisobola kukola kisoboka ani agamba nti tekisoboka yogera tekisoboka buli lwogenda mu buliri n'osika bulangiti ne weebika buuti oba ofudde ani akuzuukiza ku makya bw'abanga Katonda ne taamala emirundi asobola okukola ki ffenna nga tusizza kimu wano ne tugamba nti teri kuvaawo teri kulya teri kunaaba nga twegayira Katonda akikola nze owange gwe nsinza akikola wamwe oba akola atya simanyi Mukama yebasi naye njagala kubagamba ffe abasigadde nga tukyali balamu ensi eno ereme kutumalamu amaaso tugajje ku bintu by'ensi tugatunuulize Katonda tolemesa munno muleke ayitewo kubanga eno ensi togenda gikungula ogenda kugirya ogirekewo esigalewo n'abalala bakole ki bagirye Mukama yebasi tuve mu bino nti gundi kiwanuka yanzaala simanye gundi yanzaala twetunuulire ffenna tufaanagana kitaffe alyo era bwe tuwandika emikono ffenna tugamba kitaffe ali mu ggulu bw'obanga ogamba nti kitaffe aliwa ffenna tuli baaluganda twagalane yagala munno mwagalize bwakukola ensobi mukole ki musonyiwe kubanga muganda we yaba akoze eki yaba akusobezza n'abaganda bagamba abooluganda bita ne bwe bikondagana tebikola ki naye ab'ennaku ze tukondagana ne byatika kama yebasa n'olwekyo mbasaba mikwano gyange fe abasigaddewo nga tukyali balamu tukole ekintu kimu kyokka ekiri wano mu Baluumi 15 munzikirize katono muyinza okugamba nti Kayibanda byayogera alina Bayibuli ojja kusoma Baluumi 15 muwulirize bulungi alina Bayibuli ojja kwesomerawo oyinza okugamba nti etugambye bwoti kitugwanidde okwetikkanga obunafu bw'abo abatalina maanyi so si kwesanyusa ffekka kubanga era ne Kristo Yesu teyeesanyusa yekka kama ibazo ne Mukama waffe Yesu teyakola ki teyeesanyusa yekka naffe kitugwanidde okusanyusa bannaffe buli lwonyiiza oyo akuliraanye oba onyiizizza Mukama waffe Yesu kubanga yatugamba oŋŋamba otya nti onjagala nga tondabangako ng'oyo gw'olabako oganye okumwagala tolabanga obeera mufere ate kino njagala kigamba abakristaayo abakatuliki abalokole bonna abakkiriza mu Kristo Yesu nkibagulira olwaleero mukitegeera bw'obanga oli mulokole bw'obanga oli mukatuliki bw'obanga oli mukristaayo nga tolina bino ebintu bisatu oli mufere era osaana nagenda Yesu waffe omuveeko oba ozimba essaba tumanye nti oli musamize kubanga omusamize yenna alubaale nga tamulinnyako aba mufere omusamize yenna yoyo alinyibwako empewo z'ekika oba zasamirira ye musamize omuki omutuufu kati naffe abakkiriza mu Kristo Yesu bw'oba tolina kisa ekya Mukama waffe Yesu nga tekiri mu mutima gwo simanyi oba oli mukatuliki oba oli mukristaayo oba oli mulokole oba Katonda kigukkiriza nga tolina kisa
ekya Mukama waffe Yesu. Ekisa ky'owulira ng'osobola okukwatibwa munno ekisa, ng'osobola okusaasira munno, ng'oyinza okulaba munno ng'ali mu bulumi, nekikuluma n'okusinga ekiri mu famire yo, ng'osobola n'okukaaba amaziga, kubanga ne Mukama waffe Yesu yakaaba amaziga, naye ng'ebimukaabya si bibye, byali byani? Byali byange naawe, naye n'akomerera ne ku musaalaba ku lulwo. Naye gwe munno oyagala kuyuza muyize, munno oyagala mumalawo bumazi, ekisa ekyo kiri ludda wa? Temukyalina kisa kigamba nti bambi omusajja oyo ng'alabye atugambye wali nti ab'amaanyi twetikkireko abanaffe emigugu gyabwe. Kitegeeza nti abagagga tuyambeko ku baavu. Alina emitwalo ebiri, toolako omutwalo obweko oli atalina. Naye n'owulira omuntu ng'akaaba enjala ennuma ayayuuya ng'olina emitwalo 5 giri mu nsawo osirise, naye ng'enkya ojja kufa. Obeka nokyasobola kukola ki?